tugenze ku Suzani Makula. Abadde yeegulidde erinnya ku mutimbagano. Amanya g'amatuufu ye Ibrahim Tusuubira abasinga obungi babadde bamuyita Isma Olaxes ate ye ku mitimbagano nga yeeyita jjajja Ichuli. Ono yakubiddwa amasasi ekiro ekyakeseza olunaku olwa Sande ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano 2023 ku geeti eyingira wakaawe ekyanja ku nkingirizi z'ekibuga Kampala. Ono wagenze okubibwa amasasi nga yakavaayo n'ayogera ebikankana ku kufa kwa minisita w'abakozi n'emirimu Charles Okero Engola era mukyo yawabudde aho bonna abalina obuyinza okufaayo ennyo ku bantu ababaweereza olw'ensonga bangi bawangalira mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye ng'ate tebalina wakuddukira bafundikira bakoze ebitasaanye. Engeri jjajja Ichuli yakubiddwamu amasasi ekujjukiza engeri Muhammad Kirumira eyali DPC w'Ebuyende gye yattibwamu. Ono naye yali teyeerya ntama era nga ayogera ekyo kyennyini ekimuli ku mwoyo. Jjajja Ichuli oba Isma Olaxes anajjukirwa nnyo olw'ebigambo bye ebibadde bibalagala eri abo bw'abadde abigamba era ebiseera ebisinga abadde nga awulirwa nnyo ng'akolokota abali ku ludda oluvuganya ate ebiseera ebimu ng'akolokota abali mu ofiisi ennene mu gavumenti ya NRM singa wabeera waliwo ebitatambudde bulungi. Tugenze ku Suzani Makula. Suzani Makula nalabye interview yo nasooka tulaba interview yo nga wazaayo property wazaayo motoka nozaayo ettaka nozaayo obusenya nozaayo haga ewa X obuulira bbaawo pasta omutadde ku sport feba analyst weetuli tusoma okuva ku body language eye contact tusobola okusoma omubiri gwonna kati Suzani novaawo juzi nendaba tape yo nti wa dating omusajja nga ali 52. Ladies and gentlemen, bw'omala ofumbirwa waliwo emboozi z'olina offa nazo. The more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli kati abantu bonna bazze bakuwa ekitiibwa gy'ogenda oyogera ni next ng'abantu bagamba omukazi bayita ogenda muwummulamu bituli wadde nga n'ennamba gy'oyogedde si nnyingi wakwogera abantu babi. Naye interview ya Shiba congratulations Shiba, nalabye wafunye obwambasada naye bwe wamaze okufuna obwambasada emboozi zo ziri misguiding. Emboozi zo ziri misguiding. Bw'owulira oluyimba lwa Never Die Die lyrics ze zikulaga nti ne bansembya nga nayina okusooka Did I die? Okuva mu karaoke mpaka mu goloofa Did I die? Okuddayo soma Did I die? Sitegera lwaki abantu bafrontinga education nga tebagirina ate ne bamala ne basanyuka nti batudde n'abali educated ate n'amaana agamba ate saagala kuddayo kuba educated naye ate ndi ambassador ate kati oli ambassador waaki ekisooka ogamba mbu life experience abantu obwa president ne mu video yagala mu entebe n'ewaka kasita obwa president obwetuuma tobufuna entebe mu video yajja vibe era ayagala yimba atudde nga president. Ebintu by'okwegula olifayinga ebyo bintu bibi bye byakulemesa okuyitamu ekyakuyisaamu ekyambogo ekyaddondo kubeera nga oli down naye olwatuuka wali entebe video ya vibe oyimba oti kibiki kadde mwanti Mwana na Uganda ndi wasanyinyo ku Stockholm the meeting commander in chief of the UPDF army principal his excellency the president of Uganda Abdul access at Isma yagala mugoberere nnyo ebintu bya government byekola mu kutuba kwa hotspot mu timu yange twogere nnyo president Museveni atukumidde emirembe mu country even borders and beyond bagala nnyo. Okusinziira ku interview ezasembeyo okukola
ono abadde akola emirimu ekitali kimu wabula ekibadde kimanyikiddwa ennyo kyabadde asinga okwogerako yakola kampani ensizi ya langi wabula abadde yeemulugunywa olw'okuba nti tafuna mirimu kontrakiti zibadde ntono ate nga ebyetaago bingi okusobola okuba ng'atambuza obulamu. Ono yakomawo okwaba obwe okuva ku kyeyo mu ggwanga erya Sweden kyamanyika nnyo mu kusekeetererwa nti yakomawo ne siringisi 5 olw'embeera gye yaddiramu etaali ennungi. Ono bwe yatuuka kuno yasalawo okuddamu okutambuza obulamu ng'omuntu omulala yenna wadde nga tiyalina ntandiko yonna. Yadda ku mitimbagano n'atandika okuba nga ayogera ku nsonga ezitali zimu ezinyigiriza abantu obutali bwenkanya n'ebintu ebirala ebitali bimu. Awo yasinziira n'akola erinnya era abadde alina following nnene ku mitimbagano nga waba ataddeyo obubaka mu vidiyo oba mu buwandiike nga butambula ebitagambika. Nze Musa Muhammad Kigundu, Albayani Press. Twekuumireko ku Facebook, YouTube ne TikTok kw'ossa n'emitimbagano emirala obeere ng'ogoberera n'okufuna amawulire obubaka kw'ossa ne story ezikyusa obulamu bw'abantu.